Kakati embeera negenda maaso ano tusuubira nti nno egenda kujjawo okuleekaana kwonna okubaddewo eteekewo emirembe era ffe tulina essanyu lingi nti no waakiri kino kikoleddwa mirembe era exercise ekyagenda mu maaso katusuubire nti nno ebigenda okuvaamu birungi byereere. Ekibadde kindajanya kufuna sampo ku musajja, kufuna sampo ku taata, tumanyi ani atuzaala. Kati ketufunye sampo taata awedde oziikulwa ne bamuggyako sampo kati kitegeeza tugenda kumanya gye batuzaala. Abaana bonna buli ali gyali mumanyi nti oli mwana wa Prince Job Paul Kafeero tukuyita tuyambe ku Lwokusatu Honorable Balamu atuyita batuggyeko omusaayi. Njagala okwebaza ennyo Oweekitiibwa Minisita Balamu olwalwo gy'akoze okulaba nti exercise eneggwa ate era mu ngeri emu njagala okwebaza Uganda Police ekiikiriddwa Dr. Byalhanga akoze omulimu omulungi. Exercise ebadde peaceful ewedde bulungi nnyo, samples tuzifunye, tusuubira nti enkaayana zino zonna ezibadde ziriwo okumala emyaka nga 10 okuva omugenzi lwe yagenda nti zigenda kuggwa mu bbanga eritali lyewala. Mu ngeri enjawulo njagala kwebaza abakunja kuba ngamba abakunja bali abantu naye we tusumye tusanzeeyo bodi ya Kafeero nga gyeri, so njagala kwebaza abakunja obutalya mukwano gwange. Abakunja mwebale butalya Prince Job Paul Kafeero, bigambo bya Minisita Balamu nga yeebaza abantu b'ebukunja okubanga tebatataganya ddembe ly'omugenzi Prince Job Paul Kafeero. Ekyo kiraga nti yali munywanyi waabwe. Era ab'enkoko njeru waliwo enjogera egamba nti abakunja tebakunja miti wabula bo bakunja balamu, era amawulire ago egafuluma nga ngafulumiza nti bagenda muziikula bangi bayogera nti katusabe tumusangeyo. Minisita Balamu okukola kino alaze nti enkolagana ye n'omugenzi yaliwo. Gweddayo mu luyimba lwa Dipo Naziggala ogenda kulaba Ssaabavvulu Balamu ng'ali ne Prince Job Paul Kafeero mu vidiyo eyo. Vidiyo eyo yakwatibwa mu bitundu by'e Masindi ne Hoima. Kale bw'atyo oyo Minisita Balamu. Kale olunaku olwaleero nze ngenda kuwa ebyo ebyabadde enkoko njeru mu kukola omukolo ogw'okubanga baziikula ebisigalira by'omugenzi Prince Job Paul Kafeero okuba nga babijjako eggumba erineeyambisibwa mu kubeera nga likolebwa endaga butonde ez'abaana okuzikebera nga baagala baawule abaana aba Kafeero n'abatali baana ba Kafeero, era nga enteekateeka eno abaana tuba tusuubira within this week nga bagenda kubeera nga bagenda bagibweko endaga butonde. Minisita Balamu yakoze ku nteekateeka ey'okubanga baziikula, era mu omukolo guno ne wabeera chairman wa kyalo teyategedde ne aba family tebategedde, amawulire bageekangidde awo nga balaba security ku kyalo n'abantu abagenze, era tebakulimba nti waliwo ayine ekifaananyi nga basimula entaana oba nti yakutte ku bisigalira bya Gondo olw'okukuuma ekitiibwa ky'omugenzi. Kale muntu wange osobola okungoberera ku YouTube nkozesa Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst, Facebook ne TikTok. Nkusaba nti subscribing abeetaaga ennyimba zino eza Kadongo Kamo monsange ekasubi ku basooka kwa Vula Stage wewe sitwanojja oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15. Kale enkola ekusingira obwangu gy'okozesa. Omuzadde kankwanjulire Kikaaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and design, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita
musanvu zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'osaabaaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Kati saawa zino mwagala zikola musajja naye baganda bange kantunule mu kamera mundabe bulungi. Tutindiza olugendo muneetegereze bulungi mu baganda ba Kafeero. Tewali ajja kuzikula kitaffe nga tulaba nga tutegeera ekyo nkibagambye. Ate naye kirala kuba kati twagenze ku CPS ne batuwa ebbaluwa tugenda giyisa enkoko njeru. Ekirala tetwagala muntu asaalimbira ku ttaka lyaffe. Bannaye bannende mulina ewammwe, siraba lwaki mutubonyaabonya okutulabisa mu nsi we muti. Okitegeera eno waffe temulina kye mwagalayo, temulinaayo nnimiro. Okitegeera mulina ewammwe ebbira gye babaziika. You stay there, we stay in our lane. Era okusalimbira ku ttaka Kafeero kwe yeebase kati musango. Nakazukuka kumacha sawa kaso yakubidde. Nambuzo manye bigenda maaso nga sina kye mmanyi munywa. Kati kyenkozaawo nga nkwata simu nga nkubira Minisita Bala. Namugamba Uncle Bala biki ebigenda maaso nga ffe abatabani abakulu tetumanyi. In fact ate akagikola nga mutabani mumaliriza ne mugawo kumaliriza okukola ki. Already nga nfunyeko kulu. Kati nangamba bannende babawadde $12,000 bakole ki bagende bakole exercise eyo. Kati ekiriwo kyali however much ffe tuobjectinga naye majority nga we nagamba weebe esazeewo babagamba bayiteko abantu abamu abali ku side yaffe nabo abarepresentative abaabe bajje n'ababeewo. Kati muna abakulu bano babadde bakola ne meeting nga tetuzimanyi. Bala mukwe kuŋŋamba kwate ekkubo gende mu kyalo n'enzukisa mukulu wange wano Simon n'emmotoka tugivuddeko ne tulinnya akaffe kipaka Bukunja naye tusanze ebyensonyi ebigiri ku Mutowa. Ng'aliyo ebyensonyi? Omusajja bamupakuddeyo, waliwo emmundu awo bataliyoni nnamba. Kaakati ne tunoonya oyo Dr. Byaruhango oyo pathologist oyo. N'atunnyonnyola ensonga ze n'atuga munna. Abantu mbadde nabamiitinga ne wiiki ewedde n'atulaga ne minutes. Mazima nga baatuula naye nga ffe tebatugamba kigenda maaso ne mugaa kati dokita olaba. Nga ne leero tubadde tutategedde nti nno mugenda kukola kintu kino. Abaana abo bw'omunaatuuka okubajjako omusa era ne bakugamba nti baswaziniga bagamba. Kitegeera. Njagala tubeere beerufu. Mba mwasazeewo okukola bintu ebyo naffe mutuyite tumanye ebigenda mu kiro. Maaso kati munaye n'atulaga minutes nti baatudde balamu n'aba $12,000 then after in fact tutuuse ffe ne sample baazijjeeyo dda munywanyi. Nga bamuzizaayo? Nga bazzaayo buzzi batandise ozimba balina kakampuni ke baafunye awo akali omutereeza. Be bamuggyeyo yenna? Kugekeesi nambiri wala tusala omuzisidda mu magungoli yali kitange saakuddamu namutunulako era sibitunudde nako. Just mbadde njagala mmanyi what is going on. Kati ekigenda mu maaso muto wange okwosa enkya we bagenda otujjako samples ezo.
mukama atusaasire ne muzeeyi gyali atusaasire naye tubadde ndowooza tetulina kyakukola nga okisaawa okuganda nge kuwaffe tutuuse omusajja bamupakuddeyo yakukala ate abaziga gaabitemu naye ng'ate saa kuddamu kukaaba nakaaba myaka 10 wagamba zino zimbadde kinumya omukiza naye salo nalaba ne akukapaawo era ng'agamba olaba ekibaa kinaleete era wuuno yagamba ati ekireese emirembe wuuno kakulyo olaba mutabani wange ye taata okusinziira omusajja oyo yakolera ensi eno bwe bataakola ekyo mugenda kukaayana ate mwe mukyali nno batono naye ate be muzaala bajja kukaayana nnyo kuba buli omu ajja kuzaala abaana basangewo embeera bwetyo kabakole ekintu ekyo bamanye ekituufu omusajja yeebake bulungi bannaye awummule kale Swazi nakutunuulira nnyo awo nali nkugoberera naye natuuka nindaba aba tebiriggwa kale buli mwaka bigenda mu maaso ono n'agamba ate ffe baatufeera kati ze bampita mu tiktok omubbi wuuyo kati neŋŋuma omutima neŋŋamba bwe kibanga kituswazizza yabamu kitulumya emitima era nze konsenti yange taata kino kangambe kigenda going down the record nti nze saasayiningirako kuziikula kitange oba sisobola kusinga bangi eby'Uganda bimanyi nti abangi bwe bassa ekimu nze omutima nawe guba guganye kale katutereerere awo nga sikoze kavuyo konna nga sireeseewo mbeera taata tulabe ebinaavaayo after tomorrow katulinde tulondoza wiiki eno kijja kuba kiwedde katusabe Mungu biveemu bulungi bireke nakubaamu mankyolo bibe bituufu omusajja awummule bulungi abasajja bali engeri gyemalabi abasajja balabika ebintu bye bakola babitegeera kubanga banaye tosobola kusitula abasirikale kumpi 40 leero bawadde ssente mmeka mbuno bakole ebyamankyolo ebyamankyolo DPC kwali OC kwali oyo government pathologist byalwanga kwali abachairman we bali kwegamba nekenyi byalwanga tugenze kumute kuli asasudde nti ajja kujja ewange nsobola okukuta naye mweze abasasudde kamukisointe government yensasudde mwe muli baana mugenda kebito so byebyo naye kitange katusabe wave babimalirize omusajja awummule bulungi awummule mirembe ffenna tetwakyagala naye kituuse nga kyekirina okukolebwa nga ekyokukola tekiriwo kale Swazi nali sibyagala muno oli star wange naye kale tweyanziza Swazi kale mu nteekateeka y'olunaku olwaleero tugenda kulaba abantu ababadde mu mukolo guno abagwetabyemu ogw'okubeera nga baziikula ebisigalira by'omugenzi Prince Job Kafeero. Twebaza Minisita Balaam ku luno ndowooza ensi yakkaanyiza naye ensuubira oyo awakanya okuzuula ekituufu ye muntu ataakkaanyiza na kino ekyokubeera nga baziikula Prince Job Kafeero. Si yasoose kubanga ne jjajja w'abayimbi Christopher Ntegese Badduka naye wano yaziikulwa n'aggyibwa we yali yaziikibwa okumuzza kati waali. So siyo ow'akadongo kamu asoose okubeera nga asiikulwa. Tugenda kulaba ku bigambo bya Minisita Balaam, tutunuulire ku bigambo bya chairman. Ngenda akabateerayo ka video kona mukalabe then wetukomawo. Gwe oli wa ddembe okumbuulira ki ky'oyizeemu era gwe omusajja nganze ojjamu kyakuyiga ki, omukyala ali eyo ojjamu kyakuyiga ki mu nteekateeka eno ey'omugenzi Prince Job Kafeero. Nga nkolagana ne famire ya Paul Kafeero wamu ne bapathologist aba Uganda Police tubijjeeyo era bitubijeeyo ne bajjako sample ne babiza mu keesi ennungi ebadde efaanana amatobuta ebadde keesi mpitirivu nnyo ne bagiza mu keesi eyo ne tuddamu ne tubiziika mu bitiibwa by'omugenzi nga bwebiri ne tujjako sample. So tusaba famire y'omugenzi Paul Kafeero bw'oba ng'ogamba nti oli mwana wa Kafeero ekiseera kye kino olunaku olwokusatu mwenda mujje mu malwaliro mu analytical laboratory wamu ne forensic laboratory babajjeko sample tumanye abaana ba Kafeero abatuufu kubanga bwe mbeeredde minisita nga naatera okufuluma
babadde baŋŋamba abaana ba Kafeero tuli 30 tuli 20 naye mu butuufu ng'abaana abo bw'oba batunuulidde bulungi oba nga nkozesa DNA w'amaaso ng'oyinza okusanga nga 10 oba 6 be batuufu naye sobola gamba nti tunuze maaso okukebera abaana so famire balwanye okumala emyaka 20 nze bantuukiridde nga mbuzayo wiiki 2 okufuluma ku baminisita naye ne mbasponsoringa n'obukadde ndowooza 12 oba 18 bwebayambeko okukola entegeka ez'okuddamu okusima bode eyo n'okuzaawo entaana nga weebadde wamu n'okuggyako samples laboratory yaffe eya Uganda Police State of Art ekole analysis scientific analysis okumanya abaana ba Kafeero abatuufu be baani so njagala kwebaza Uganda Police wamu ne family wamu ne balooya aba family enjuyi zombi abeetabye mu exercise eno kubanga buli omu yali agamba nti njagala mu ngeri y'enjawulo njagala kwebaza abakunja kwaba ngamba abakunja bali abantu naye we tusumye tunsanzeeyo bode ya Kafeero nga gyeri so njagala kwebaza abakunja obutalya mukwano gwange webale nnyo abatagala kubajjako be batuufu abatali baana be naye obanga oli mwana we kino kikoleddwa AIGP Assistant Inspector General of Police Dr. wa Uganda yonna gwe tuyita pathologist Dr. Byaruhanga y'omukugu asinga mu byonna so kati ku luno gwe mukisa oguliwo abagala obajjako wabajjako be batuufu be batagyeko abanagaana tumanya be bafera abadde beerimbika mu famire nga si bafamire egenda kufuluma mu bwangu ddala kubanga laboratory zaffe zikola tulina laboratory empya ezisinga mu Africa kati eya poliisi nnungi nnyo singa mugigendamu kuba mulaba okukola DNA ku Ssaalongo n'abaana ne Naalongo kyatwala obudde bwa nnaku 4 so ne wano nsubira mu 1 week oba mu nnaku 10 tujja kubayita ab'amawulire gwe mukolo gwange ogusembayo mu ministry ya agenda okulaba nti tufuna abaana b'omugenzi mukwano gwange Paul Kafeero. Kafeero teyali muyimbi buyimbi yali mukwano gwange ne Dipo Nazigala yayimbira ku dduuka lyange ku kaduuka kange Ntinda so tusaba mwenna tusabire eggwanga tusabire aba Kafeero abatuufu abatali batuufu temujja kukola kwa mugenda kuswala abatuufu bajje era seewunyiza by'obadde ombuuza abatali batuufu tebajja kujja kuba bamanyi babadde baffe Marina akatuka ne mukama wange atuuka tujje but there is another function there waliwo ebirebe nakukobange bya State House ebuuza get the number of Uwa yenze Joseph Luzige ndi munnamateeka wa famire naddala abaana babadde beegaana tisi baana ba mugenzi Paul Job Kafeero atera kusaidiye mu nga nkiikirira abamu ku baganda be ababadde baagala exercise eno genda mu maaso atera nga ne kusaidi nga mulimu n'essenga tumaze ebbanga ddene nga abaana ba famire bagugulana olw'ensonga nti baagala okumanya ddala oba kituufu bazaalibwa wano era nga bazaalibwa omugenzi Paul Job Kafeero. Ndi musanyufu nti oluvannyuma lwa kkooti okuwa ekiragiro olwaleero gavumenti ng'atuyita mu Honorable Minister Balaam Balgahara yasobodde okumidyetinga famire n'okuyingira mu nsonga zino era njagala okumwebaza kubanga akoze kinene nnyo okulaba nti exercise eno egenda mu maaso. Oweekitiibwa minisita nga ogyeko ekyo ayambye nnyo okulaba nti exercise ebeera facilitated esasulibwa era tuwolabira wano nga abakugu aba police abakulibwa Assistant Inspector General of Police Dr. Byaruhanga bamaze okufuna samples ku mugenzi Paul Job Kafeero era nga samples ezo tumaze okusayiningako era nga tugenda kuzivuga butereevu okugenda mu Government Analytical Laboratories n'okugenda mu laboratory ya police okusobola okwekebejjena nga butonde. Tuyita abantu abo bonna abadde bagamba nti baana ba mugenzi Paul Job Kafeero ku lwokusatu olwa wiiki eno okwosa enkya bagende mu police laboratories
ate era ne analytical government laboratories basobole okugibwako samples wali ewandegeya. Njagala okwebaza ennyo owekitiibwa Minisita Baram olwalwo gyakoze okulaba nti exercise eneggwa, ate era mu ngeri emu njagala okwebaza Uganda Police ekiikiriddwa Dr. Byalhanga akoze omulimu omulungi. Exercise ebadde peaceful, ewedde bulungi nnyo, samples tuzifunye. Tusuubira nti enkayana zino zonna ezibadde ziriwo okumala emyaka nga 10 okuva omugenzi lwe yagenda tizigenda kuggwa mu bbanga eritali lyewala. Wano wenjagala okusabira general public ekkirize ffenna gye tubadde bulungi, naddala mu families zaffe, naye nga family eno teteredde. Era nkimanyi bulungi nnyo nti n'omugenzi kati wali musanyufu, tewali muntu ayagala kuba n'abaana be nga babonaabona, era public badde exercise n'abamu tebajagala, naye scientifically twaba tumaze ebbanga mu kooti nga abakugu batugamba kino kyokka kyekisobola okukolebwa. Naffe twandiyagadde okikola in any other way, naye tekisobokera kyobula nti kooti yawa ekiragiro exercise neekolebwe. Ekiwagiro ekyo ne tukitwala ku police, kyabadde cleared ne ba family members ne bakikkiririzaamu. Era olwaleero exercise ewedde twetondera bonna bekikosezza, naye tewabadde ensonga, tewabadde engeri ndala yonna yakusetolinga famire y'omugenzi Paul Job Kafeero ow'erinnya okujjako eno okusinza ku bakugu kye baatugamba. Nekiwayo oba kiwayi ki oba kiwayi ki ekikulu abaana kufuna bwenkanya era bonna bagenda kubaawo. Kibadde kyemesezza ensonga eno yonna ebadde dispractical gye babakola leero badokita, naye kati buli kimu nze essanyu lye nnina ku famire ya mukulu wa Kafeero egenda kutereera era egenda kuba wamu na buli eyagula ekintu kya mukulu wange bambi musaasidde wandibadde ekivambula bukyali. Ndajana naye sinatuuka ku kinyusi ekibadde kindajanya kufuna sampa ku musajja, kufuna sampa ku taata, tumanyi ani atuzaala. Kati ketufunye sample tata awedde oziikulwa ne bamujjako sample, kati kitegeeza tugenda kumanya gye batuzaala. Abaana bonna buli ali gyali mumanyi nti oli mwana wa Prince Job Paul Kafeero. Tukuyita tuyambe ku Lwokusatu Honorable Balamu atuyita batuggyeko omusaayi. Balina tebaali bantegeezezzaako era n'olwaleero nengedde bulengezi wano patulo ng'etuuse nemba gye mbadde nenzija mbuuze patulo gamba ki ku kyalo kyaye nga sirina nakyamanya, kwe kujja n'ensanga nga byakafeera bye bigenda mu maaso. Erinnya Kasimagwa Rosias, kyeyamaanyi w'ekyalo kino Busansula. Ebintu byonna ebibaddewo ono ajja n'agamba nti tufuna ku ssente naye kati bagenda vayo nga bonna bali kitole. Promota yenna n'abaguza ekivuulo kino agenda kubeera nga mu mativu nga musiimu olw'ensonga nti ekimu kijja kuba kikoze eki kyetadde. Okusingira ddala nebaza Mwami Balamu wamu ne gavumenti, kuba ndabyewo balooya ba gavumenti wano, ndabyewo poliisi, Uganda Poliisi, tebaganye bakukyalo babakkiriza bali mabbali, tebabaganye kutuuka wano. Ndabawo ba defense, chairman w'ekyalo, kansala, bonna weebali. Naye okusingira ddala nebaza Mwami Balamu minisita weebale kuyingira mu nsonga zino wamu n'abapoliisi wamu ne dokita akoze ku by'okukola ki ku by'okutereeza omugenzi nga bamuggyeeyo. Nze Lubuulwa Javisi. Kakati embeera eno egenda mu maaso wano tusuubira nti nno egenda kujjawo okuleekaana kwonna okubaddewo eteekewo emirembe. Era ffe tulina essanyu lingi nti no waakiri kino kikoleddwa mirembe era exercise ekyagenda mu maaso katusuubire nti nno ebigenda okuvaamu birungi byereere. Hello.
Tulina kye baali bantegeezezzaako era n'olwaleero nengedde bulengezi wano patulo ng'etuuse nemba gye mbadde nenzija mbuuze patulo gamba ki ku kyalo kyaye nga sirina nakyemanyi kwe kujja n'ensanga nga byakafira bigenda mu maaso. Erinnya Kasimagwa Rosias, kyamaanyi w'ekyalo kino Busansula. Ebintu byonna ebibaddewo ono ajja n'agamba nti ffe tufuna ku ssente naye kati bagenda vaayo nga bonna bali kitole. Promota yenna n'abaguza ekivulu kino agenda kubeera nga mu mativu nga musiimu olw'ensonga nti ekimu kijja kuba kikoze kyetadde. Okusingira ddala nebaza Mwami Balamu wamu ne gavumenti kuba ndabyeyo balooya ba gavumenti wano, ndabyeyo poliisi, Uganda poliisi tebaganye ku kyalo babakkiriza bali mabbali tebabaganye kutuuka wano. Ndabawo ba defense chairman w'ekyalo kansala bonna weebali naye okusingira ddala nebaza Mwami Balamu minisita weebali kulungira mu nsonga zino wamu n'abapoliisi wamu ne dokita akoze ku by'okukola ki ku by'okutereeza omugenzi nga bamuggyeeyo. Nze Lugoba James. Kakati embeera eno egenda maaso wano tusuubira nti nno egenda kujjawo okuleekaana kwonna okubaddewo eteekewo emirembe. Era ffe tulina essanyu lingi nti nno waakiri kino kikoleddwa mirembe era exercise ekyagenda mu maaso katusuubire nti nno ebigenda okuva mu birungi byereere. Kale bantu bange ebigambo weebityo weebibadde abo be bamu ku bantu abaabadde mu mukolo ogw'okubeera nga baziikula muganda waffe Prince Job Paul Kafeero okubanga bamuggyako endagabutonde. Prince Job Paul Kafeero ndowooza kati emyaka giri 19 kubanga yagiwezezza ano mu Gwokutaano nga 17 wadde tubadde tukolanga omukolo gw'okumujjukira naye ku mulundi guno bibadde by'amatankane tebisobose bulungi kubanga waaliwo ekiragiro nti ekivulu tekibeerawo. Naye ku St Agnes abantu basobola ogenda ne basabira omwoyo gw'omugenzi. N'enkoko njeru waliwo abasobola okubeera nga batuuka ku kijja okubeera nga munnaye balamaga. Kale nga 10 omwezi guno Bubondo eriyo okulamaga n'okusabira omwoyo gw'omugenzi Ssaalongo Hamani Ssemakula basudde naye agenda kuweza emyaka 10. Agenda kuweza emyaka 29 okyanga atuva ku maaso. Kale enaku z'omwezi nga 10 omwezi guno bagenda basuleyo olwo nga 11 munange emikolo emisa ekitambiro kya misa kibeerewo. Kale mbasaba nti abasobola mwena mukwate obudde mwenoonyeemu tegeka ezinakutambuza. Kale bwe ntyo olunaku olwaleero byebyo ebimu ku ebyo bye njagadde okubanga mbawaako. Neebaza mukadde wange omwana Soda Buyikwe nnyaffe, weebale nnyo weebalire ddala okubanga otutuusaako enteekateeka zino n'amakula ow'emputtu naawe wakoze omulimu munene. Wano waliwo abantu ng'ekyamazima bateekamu okubeera nga ebintu ebimu tusobola okubiraba ku mitimbagano naye we tutuuka okusiima munnange abamu tetubasiima. Kale B.Easy Hotel and Bar bali wali Ensagu, genda osanyuke, genda onyumirwe obulamu. Emipiira gibindabinda FIFA World Cup. Then New Subs Fashions bali ku Sunset Arcade, genda oyambale okyuse ku kwambala. Then Chikaya College and Vocational School bali wali Ebulenga badde ne Boarding Arts and Sciences, twalayo omwana bamubangule. Waliwo mukwano gwange mwami Nsubuga Edward okuvaawo United States of America, nkutumiddeko nti munange weebale nnyo okwagala omukutu guno. Y'omu ku bantu abatasubwa mboozi zange
nammwe abagoberezi bange abangoberera entakera Makumbi Junior, Suzan Sozi, Hajati Namatovu Fatuma, mwebale nnyo mwebalire ddala. Waliwo bangi abangoberera. Kale bantu bange mubeere bulungi mweraba. DNA obukadde 12 sikwa gavumenti obwange nga mukwano gwa Kafeero nga bumusasula agenda kola omulimu ogwo muwadde mu wiki 2 lwaki n'abayisa olwaleero kusanga olwaleero lunaku lwange nesembayo okubeera wano watulinda kabineti empya nesagadde kuleka kintu kya Kafeero kimaze emyaka 2 nga tekiggwa nga kisigadde nga we kiri. Kafeero abalina abaana 30 kati bamanye be baani abanakkirizibwa okuyingira mu kika kyabwe abanasikirizibwa okubeera ku estate ya Kafeero okubanga kuliko agabana ebya Kafeero nga si mwana wa Kafeero aveemu afune anoonye ekika kye abazadde be bamunoonyeza ekika kye kya bulumi nti tugenda kutinkula omuntu eyafa naye tulina kyakkola. Amateeka gatugamba mweruma tunda wano totunda wano, ziika wano toziika wano, ono afiiridde omwana amulese okumuzika tojja muziika wano, toli wa kika kyaffe. Ekisobola okusalawo ekyo bani aba Paul Kafeero bwe DNA. Ate DNA tosobola gamba muganda wa Kafeero nti bamuggyako ndaga bulonde kubanga amufaanana. Muganda we ayinza okuba amufaanana naye nga amufaanana ku saidi ya maama we, nga ku saidi ya taata we tamufaanana. So omuntu yekka ayinza otubulira abazadde abaana ba Kafeero abatuufu ye munyine omugenzi Kafeero. Nasabye dokita nti bagenda okukola byonna babikole mu mateeka na ekisooka. Ekyokubiri ebisigalirayo babizeeyo bulungi, entanaye bagizeeyo bulungi, nampa bajeti gyayagala era ngenda kikola. Ngenda zimuwa nsuubira mu wiki 2 process ejja kuba etandise. Nenze nja kumufacilitatinga tulinde wiki 2 mu maaso eyo tumalirize ebyamateeka byonna byetaagisa okukola byonna ebyamateeka nga bibeera. Tuyite mu mateeka bukibu kijja kukolebwa mu mateeka. Yes. Naye nga obuvunaanyizibwa bwammwe nze njagala kwebaza famire ezze ne mukkiriza nti kye nabagamba okukola kye kituufu. Ebyo byokugamba nti waliwo DNA gye bamuggyako edda tetumanyi oba bagimugja ku ye oba bagijja ku Ssenkubuge. Yes, kubanga Ssenkubuge ye mukwano gwe, nange ndi mukwano gwe. Chris Job Kafeero yali mukwano gwa Misaki, yali mukwano gwange, yali mukwano gwa buli muntu. Naye buli muntu anyumya naye. Uno n'ababaana omugeza Mutanga Jemba yalinga ku Nairo Theatre awo. Yinga ne bakwano be nga jana atula nawe n'anyumya abantu botasuubira nga bakwano be. So tugalewo ekigambo ekyo kya Kafeero waleero. Abatakkirizibwe mu DNA ng'ate bagijja kugumba kati abajja kujulira mu ggulu. Kubanga ekisembayo ye Paulo Kafeero the late yekka yagenda otuwa ekituufu. Abaana 25 oba 23 senga bwoyogerako bonna babe oba bamusibangako nga omanya bakyala b'ennaku zino. Nze nina wano DNA ukyangambeera minisita wano twakakola mu DNA 205 naye nga kwezo bataata abatuufu baliko 40. Yes, n'olwaleero luno nina ze tugenda okufulumya 250 DNA done in the last 2 years. Mu myaka 2 n'emyezi 4 gyemaze wano oba myezi 6 twakakola DNA 205 ku 205 nga abakyala bakwata abaana ne babawa abataata baabwe abatali bataata baabwe nga kwabo abataata 20 gokka n'empapula 2 na wano. So bataata 203 nga babagamba abaana baabwe nga siki nenga babalabirira nga bakera ku makya ne bakola ki. So namwe mujja kubeerawo mugambe abaana 25 ba Kafeero nga ayina mu basatu ewanga bali basatu nga be ba Kafeero beebo betulina okutambula nabo be balina okutwala estate ya Kafeero. Bino si bipya. Omugenzi Michael Jackson n'abalala bonna abakabye ba celebrity abakazi babasiba embuto abakazi babasiba ki embuto bakusiba embuto nga omanyi oli w'amaanyi gwe minisita w'abaana n'abavubuka olina agamba ndi lubutolo. Nenga tukkirizganyiza n'abenju y'omugenzi oba famire y'omugenzi Paul Kafeero basinkana abakulembeze b'okunoonyereza wiki ewedde ne bakola minutes ne memorandum
ne bakkaanya bonna kyokumalawo okugulugulana n'okulwana okubadde ebbanga eddene okumaze emyaka 20 nga balwanira abaana ba Kafeero be baani n'abatali ba Kafeero be baani. Finally bakkiriza okuwabula kwange okubajjako ndagabutonde. Senga w'abaana nga bwe mumuwulidde agamba bali abaana bamanyi 20 naye ate bano abaana abaliwo bagamba nti bali 3 oba 4 so bazze batunda ebintu by'omugenzi mu kituyita obukujjukujju ne bafuna ne letters of administration. Abalala ne bagamba nti okubakebera kwe babakebera ku MDN kwalimu obuyaayi nti waliwo abalinamu ekigendererwa ne bakozesa obuyaayi. So ne tukanya in principle okukebererwa kudiwemu nga kukulemberwa police pathologist wamu ne Uganda Police forensic department wamu ne analytical laboratory ebitongole bya government ebyakakasibwa. So nga bajja kola okukebererwa nga bajja sample ku mubiri gw'omugenzi. So ebyo biwadde aba government abakulembeze ba government okulaba nti bakola process eyo bayita mu mateeka ng'amateeka galambikibwa mu wiki 2 oba mu wiki 3 oba mu mwezi gumu babenga e process bagimaliriza era nga tutegeedde abaana b'omugenzi Paul Kafeero mukwano gwaffe Prince John Paul Kafeero be baani era be baliwa. So kyetugonjoola ekyo ekintu kiveewo mulundi gumu olunasanga ku baana 20 nga 19 be babe ekika kimanyi nti abo be baabwe tunasanga nga 5 si babe oba 2 si babe bamama baabwe babalage batata baabwe be baani. So tetusobola kubeerawo nga tugamba tukebere ku muganda we kubanga amufaanana kuba ayinza okuba amufaanana nga amufaanana ku saidi ya maama we ayinza okuba nga amufaanana nga amufaanana ku saidi ya w'ekika kye neighbor waabwe. So netusalawo nti omuntu gwe bagamba nti tata waabwe ye Paul Kafeero ate waali bino bye tukola tebisoose kukolebwa mu Uganda. Ba celebrity bangi obeera ng'oli celebrity abantu buli avaayo agamba nti mwana wo buli mukazi agamba wantisa olubuto buli omu agamba wantisa olubuto kati ebirina okukoma. Ate nsaba abaana baleke kulwanira ebintu by'abantu abafudde batandike okukola ssente ezaabwe kubanga bonna bakuze bonna batwali zaabwe. Ate n'abayimbi ne bannakatemba n'abasajja mwenna n'abakyala mbakubiriza bwe mubanga teweesiga mukyalawo obanga teweesiga mwami wo mukole DNA nga mukyali balamu mwe buli omu amanye nti ne mu ddaamiri oteekamu nti nina abaana 3 oba 2 oba 4. Bukyanga nfuka minisita wano emyezi 26 nakakebera naka-advising okukebera abaana n'abazadde baabwe kapo 205 kwezo kapo 20 zokka bwe twasanga nga be bataata abatuufu 2 so kapo 3 bona bali nga babakuula bukuzi nga abakazi babajjako ssente bakola ki babakuula. So that must end. So family twewale bino ebizibu ng'omuntu afudde okutandika okubeera n'ebizibu bino byonna bino ebizibu tebirina kubeerawo tubyewale ebizibu bikome. Okay, Minister, process ene egenda facilitatingibwani mbawadde ssente nga nze nga mukwano gwa Paul nga we nabagambye mabega nti Paul yali akola dipo Nazigala yatula ku dipo yange Ntinda weyajja n'atuulanga nina ku university naye twali bamukwano najja ne tuula ne tunywena nga mu mwenge nguvuddeko dipo nzigalidde wano n'atandikirawo olimba lwe dipo Nazigala. So he is my friend. So you being my friend mbeera nga anko w'abo abaana kamba akwatireko ssente kanzisasule ezeetaagisa ne gavumenti ejja tukwatirako forensic laboratories eza gavumenti n'ebirala okulaba nti kino ekintu tukimala. Abaana bano balinamu okutya nti bafuna okutiisibwatiisibwa okuva mu bantu ab'enjawulo nga babagamba ebizibu bikome. Okay, Minister, process ene egenda facilitatingibwani mbawadde ssente nga nze nga mukwano gwa Paul nga we nabagambye mabega nti Paul yali akola dipo Nazigala yatula ku dipo yange Ntinda weyajja n'atuulanga nina ku university naye twali bamukwano najja ne tuula ne tunywena nga mu mwenge nguvuddeko dipo nzigalidde wano n'atandikirawo olimba lwe dipo Nazigala. So he is my friend. So you being my friend mbeera nga anko w'abo abaana kamba akwatireko ssente kanzisasule ezeetaagisa ne gavumenti ejja tukwatirako forensic laboratories eza gavumenti n'ebirala okulaba nti kino ekintu tukimala. Abaana bano balinamu okutya nti bafuna okutiisibwatiisibwa okuva mu bantu ab'enjawulo
nga babagamba New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road.